Uganda Development Corporation UDC kitongole ekirabirwa gavumenti ekirina eddimu okumanyisa ebyamakolero n'enkulaakulana ya ekonomi y'eggwanga. SOROTI Fruit Factory is our flagship. Ekkolero lya SOROTI Fruit Factory kwetusinze okusimba essira nga egenderera okuyitimusa bizinensi n'okwongera omutindo ku bibala mu ggwanga lino. That business of adding value to fruits in this country. This country is endowed with a lot of resources. Lino eggwanga lirina ebivaamu ssente bingi ddala. Nadzi, OWC zibadde ziwa ebikozesebwa eri abalimi nga twali tutuuse mu kaseera nga tulina okubyongerako omutindo gamba ng'ebibala, kaawa, emmwanyi. We are going to have a challenge if we don't move fast. Nga mu bintu byonna tugenda okusanga obuzibu singa tetukola mangu n'ekyokwongerako omutindo. So SOROTI Fruit Factory is meant to address this gap. Ekkolero lya SOROTI ery'ebibala lye lirina okukola ku nsonga eno omuli okukola ku bibala okusingira ddala emicungwa n'emiyembe. The SOROTI Fruit Factory and Teju. Ekkolero lya SOROTI omuva product za Teju yakakasibwa ekitongole kya UNBS kubanga certificate eddizibwa bujja buli luvannyuma lwa mwaka. Our membership are normally primary cooperatives. Bammemba baffe tusinga kwesigama ku cooperative ez'omu kitundu nga zino tulina 59 naye bw'okikyusa okukiza ku bantu ssekinnoomu tulina abali mu 6 nga bano baami na bakyala. Our area of coverage is very large. Ekitundu kye tukoleramu kinene ddala nga tuli mu district 10 ate nga tulina miliyoni 8 ez'emiti egy'ebibala mu Teso. And every season we have 2 seasons. Tulina season 2 nga esooka tufuna ttaani ezisukka mu mitwalo 8 nga y'ensonga lwaki bwe tugabirira factory ebiseera ebisinga tesobola kumalawo bye tugigabirira. So we have n'olwekyo abalimi balina okunoonya akatale akalala nga mu Kenya, Rwanda, oluusi ne mu Sudan y'omu Maserengeta. We must clearly understand the aspect of a cooperative. Tulina okutegeerera ddala obulungi ekiyitibwa cooperative. Cooperative itegeeza ekibiina ky'abantu eky'obwannakyewa nga kitambulira ku nkola demokrasiya ng'abantu beebeesajjawo engeri y'okutambuzaamu emirimu gyabwe. Particularly the fruit. Okusooka, SOROTI Fruit Factory yalina okuyamba abalimi b'ebibala mu SOROTI okusobola okutunda ebibala ebyo eri ekkolero naye. So what happens is that the government in its wisdom. Ekyavaamu gavumenti kwe kusalawo okukolagana n'abalimi ba SOROTI era kwe kukola cooperative eyitibwa the SOROTI Fruit Growers Cooperative Society. This was an opportunity. Guno gwali mukisa okulima buli omu kyasobola naye nga batundira wamu. But you'll be able to market it together. We are in a race for development with other nations. Tuli mu kuvuganya mu byenkulaakulana n'amawanga amalala. UDC is one. UDC y'emu ku ebyo ebyokulwanyisa bye tulina okukozesa mu ggwanga lyaffe. Naye tulina okugiteekamu amaanyi n'okufaayo. UDC and government and private sector. UDC gavumenti n'ebitongole eby'obwannannyini twegatte tukolere wamu. We are also the biggest makers of concentrate. Tusinga okukola akalungo k'emicungwa ne mango pop mu ggwanga. For oranges we buy emicungwa tugula Hamolin, Washington Nawo ne Valencia. We used to bring it fully from import. Twalinga tubireeta ku bwereere okuva ebweru w'eggwanga naye kati ebimu ku bino bye twaleetanga twakyusaamu okugula emicungwa gye SOROTI because it is available. Wakati weebiri ku mutindo omulungi. Fruits pulps are available now here. Do take it to SOROTI Fruit Factory. I have about bye tukola tubitwala ku kkolero lya SOROTI Fruit Factory. 280 trees. Nina emiti egiri mu 208. Emicungwa egyo ginsobozesa okukola ebintu ebirala bingi ddala. Educated my children. Nga nasomesaako abaana abasinga baamaliriza n'okusoma. Graduated. Zimbyeko ennyumba nga bw'olaba. This fruit farm is quite productive. Faamu eno ey'emicungwa etuyambidde ddala nga famire waffe wano wejja ensimbi era twagala ogyongerayo okutuuka mu kyalo yadde ey'omu kyalo tennatuuka ku ssanga lino. If you plant the oranges bwe mulima emicungwa ne mugirabirira bulungi mu myaka 10 you'll be getting
24 million oba ofuna miliyoni eziri mu 24 mu eka emu from 1 acre. So that's why the NRM, kati yensonga lwaki NRM for the 4 acres model, eyagala mu nkola ya eka 4 coffee, osimbe emmwanyi kwesooka, which can grow coffee. Number 2, fruit. eyokubiri bibala.